nange bamungamba omutanda yoyo the agent ne Betty nafasibe batwada kayimba katingiza chef yona kola na kuzomwezi nga 12 eyo omwezi guno gwa mgulansinga mwaka 2025 kwanza program simu nakubuza konti wasuzotya ekisibo kigenda kitya mwenna edini kasubire batambulira bulungi nnyo nyini ddala kakati wano ku telefine nga kayimba ko ekagamba tuli mu mood ya celebrating amazalibwa ga buffet gagenda kwenda no kuzomwezi nga mukaga naye nga bulijjo tukugamba ati no ekisooka mu maaso ga celebrations ezo kwe kudduka emisinde egyekuusa ku ngeri y'okutumbula ebyobulamu era nga munnange tukikola tutya kino gwe nga Munnayuganda aliyo tukwenyigira mu celebrating a birthday ya Ssaabasajja kwe kugula akajozi ne tudduka emisinde ogenda ku maduka ga Airtel ogenda ku matundiro ag'enjawulo ne wano ku telefina obujozi we buli ku mitwalo 2 gyokka ne ku simu yennyini gwali ku Airtel osobola okagula online ompulidde bulungi nnyo nnyini ddala kagule ng'obudde bukyali sema mulimu abantu be batera okukola babusuubula aye nga nange bannange mu bizinesi ekyo ekintu nenfuna wentundira oli ajja n'abusuubula ku mitwalo 2 ku awe esembayo ne mukagula 5 abali mu business nga kati nsoka kugana na muntu waffe wa bulijjo anti katulakyo olinda ekyo omuntu wa bulijjo funa akajooza nga abagezi tetunabusuubula funa akajooza ako kubanga omulamu omukulu gwakwetaba mu ffenna kati ffenna si bantu kukola mu ssente natetenkanya ng'osooka oyokina akajoozi twaganye yalasimoment naye abalasimoment bali tubufuna ku bbeeri waggulu kubanga amatundira gali official nga tubagamba jangu ku BBS refiner BBS ka mitwalo 2 tunakugamba tugenda ku Fabulous Freeman Hypermarket ja kufuna ku mitwalo emeka 2 naye singa bugwayo kwezo outlets ezili official esoka wakakoma zokuhitinga target ya sales wakugenda tunda emidozi emitwalo 10 n'emeka 2 kati ababulina bonna bayingira kati business kakati yonna gy'oli ayagala okugulira amakampani ayagala okugulira abantu bo ekisiibo kino osobola okusalawo n'ogamba nti kannegatte ku Bwakabaka bwa Buganda osobola okwakulanisa obulwadde bwa Mukenenya kanguleyo obujozi bwa bukadde 5 webale nnyo tegedde bulungi so emisinde gye gitukidde mu kaseera ng'emitima gyaffe giri awo ensi weegyetaaga kati musiraamu munnange mukatoliki munnange muprotestanti munnange mukristaayo osobola okuba nga atuukula omujozi so nsonga yakulwanyisa bulamu ensonga ya byabulamu mumanyi Abamerika batujjako obuyambi kati ffe tubaddewo tutya enteekateeka nekisinga obukulu kwejjukiza wane sente ne tunaako mu bba nazo naye tulina okujjukiza abantu nti Mukenenya gyali akyaluma ne buvunaanyizibwa baffe okumuyimiriza 23 n'atuuse tulina okubeera HIV free kale tuyingiddewo okulaba nti olunaku olwaliro tulutandika eno program sumulula abatabula be batuteeka mu ssente obasanga nasana ku masitowa ne bannaffe aba School of Beauty nabo batuteeka mu ssente tujja kuba tukubuulira bingi bye bakolako actually producer watandikidde awo kubanga Kabaka back the run of course era nakyo initiative ya byabulamu kakati twagala okwongerera okwebaza Obwakabaka bwa Buganda nga tuyita mu kitongole kya Kabaka Foundation twagala okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kakati olunaku olw'ejjo basiibye ku Bukojja Essingo nga bali ku bajjajja bali ku bamaama bali ku bakojja nga babawa obujjanjabi twagala okwebaza Bakabaka Foundation okusinziira ku bibalo ebyavudde sayiriza eyo abantu abasoba mu mitwalo 2 batuukiddwako obujjanjabi abasawo abasoba mu 5 basobodde okuba nga batuusa nabo obujjanjabi eri ku bantu abasayiriza eyo ku ndwadde ez'enjawulo ezibakola ki ezibaluma kakati no babadde ku mbuga y'essaza era ng'abantu babadde bangi nnyo ekyo nno okusinziira ku mukungu Kagwandagala yagambye kyayongedde ddala okubalaga nti kyabika obwetaavu naddala mu byalo gye buli hafi mwaleka bajjajjammwe mu byalo eyo mubajjukira ku Christmas gy'oli lwe bali balwala lwokka kakati munnange ensiza z'ebyobulamu zino bwe zigenda ne zijja zitujjukiriza ddala ne tuzitulaga nti no kirabika twetaaga ffe ng'abakulembeze ng'ab'eŋŋanda okuddako mu byalo kubanga kirabika abaliyo tebali buki bulungi kakati omulangira David Wasajja ye yabadde omugenyi omukulu era nga yasomye n'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka yajjukizza abantu be
okwekebeza endwadde zonna tewali kintu kikyasinze kuluma nga kulwala naye nga naye kikuluma tekikola ki tokimanyi so ebyo nno byebyo era nga eno lyadde essaza lya kusatu nga bannaffe Bakabaka Foundation batwalayo ensiisira z'ebyobulamu era nga basuubiza okuba nga bongerera ddala okuba nga beetooloola mu bitundu ebirala so twagala okuba nga tubakulisayo mwenna ababadde awo ku mbuga esingo mwebale nnyo mwebalire ddala neewalala bw'owulira omukisa guno nga guzze tugende yes so ebyo no byabadde sayidiza eyo kale kakati olunaku olweggulo Kawempe yawuumye Kawempe yawuumye twabadde jo abandabye nabadde mu saati ya yero nga weeyogera ko babakulabye bakulabye bandabye abantu bandabye bannange wetaaga omuntu akulabyeko ng'oyambadde saati ya yero kakati olunaku olweggulo tazadde tubagamba nti okunoonyeza omubaka anabaddira Honorable Segirinya Mbigere Kawempe kwadde kukomekerezebwa olunaku olweggulo era nga twadde tukubuulidde nti pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni naye Yoweri Kaguta Museveni kubanga kati tulina kibagamba Yoweri Kaguta Museveni olunaku olweggulo yabadde yabadde ku muzikiti gwa Mbogo awo namungi w'omuwagizi w'NRM wadde talabwangako mu kalulu kano bulijjo baliruddawa bannaye NRM yalaze aba NRM bulijjo Farida ali mu Kawempe bulijjo muliruddawa buli muntu kaka kino kyayongedde okulaga nti buli mukulembeze alina obba n'amasannyalaze gasolobwa ku kandidate we kikulu nnyo kubanga era pulezidenti emaze kwekwatiramu mama Nabbanja yajjaawo abantu nga weebali naye nga tebaliiwo weebali naye era nga abapulezidenti basusse so namungi w'omuntu yazze njala kusooka okukubiriza buli yafunye saati y'NRM eyo gitereke baba wadde amasaati bw'ofunye saati y'NRM gitereke just in case ofunye obuzibu nga lwagoba ku ttaka gyambale twalabe wano omukyala twalabe omukyala ali mu bulamu weetaaga ebintu ebyo weetaaga esaati y'NRM weetaaga kaadi omukyala gye yabaddemu yennyini nga bamenye tomanya bagamba abikkirira obulamu agira obulamu tabojjirira takola ki ekyo beeramu essaati eyo gitereke muzitambuliramu ne muzikaddiya nebeera nayo webakumenya omusajja wagoba omukyala gye yakabiddemu nogamba ndi kaada mulamba batugobye ku ttaka ng'ali mu t-shirt naye olunaku olwejjo pulezidenti Museveni yayaniziddwa abantu nga wobalaba ku kisaawe kya Mbogo ababadde bazze okubeera nga ate bawudde obubaka okuva gyali era mu bubaka bwe nga tasirisizaamu pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakubiriza abantu b'e Kawempe okumuweereza muwala we Nambi Nambi takoma bukomye kubeera muwala we kuwanga ba NRM ne muwala wa Haji Kigongo ali Haji Kigongo mukwano gwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kyawukanamuko oba ontegedde ate chairman wa NRM singa agaana okukwata asobola okugamba nti dadi kubirako ku mukulu munno ontegedde bulungi Pulezidenti Kaguta Museveni agamba nti ekiremesezza Kawempe kuba ebizibu bya Kawempe abimanyi yayogedde ku mazzi amabi yayogedde ku buyonjo yayogedde ku bbula ly'emirimu ebizibu byabwe abikola ki naye agambye engeri yali pulezidenti wa ggwanga ddamba yeetaaga ya mulima endinga nti kati walikubo le baayogerako awo mama Nabbanja yaliwoko yakwirawo kampeyini yali suubiza ne paka na kati alijjukira kati yeetaaga wa mujjukiza Segirinya yali tayogera naye ate ng'amusanga wa musajja wattu so bw'atyo n'abajjuki n'abategeeza balondo wa NRM anaamujjukiza temuzibikira mikutu nga mukola ki nga mulaba munnange no ku lukuŋŋaana olwo tebaakomye kunoonyeza Nambi Kalulu abasoba mu 18 nga badde mu kibiina kya National Unity Platform essaawa zino kaakati bayero balokose bakkiriza Yesu tubadde twawubizibwa bambi tubeereri mu people power our power tabasajja tebalina kiddako kumbe people power it is in my stomach bili wano kati wano tuli mu kulya ebasaaniika era bogola abeegase dda kuki kwenaalemu era ku lukiiko lwe lumu bannamwa bawadde obujulizi abo boolaba ng'essanyu libatta obalaba akamwenyumwenyu bambi era ku mukolo gwe gumu baawonye namwandu wa Segirinya akiikidde bannamwandu bonna ne maama n'abaana ne famire
namwanduki twalinako bangi mama Nagirinya yono omanyi buli namwandu yafuuka mama Nagirinya n'agamba kati mutufera bufezi essanyu eriri ku maamu olwa pulezidenti okujjanjaba mutabani bakuba mama Nagirinya kamaki yadde amugamba asemberera omuzindaalo ojjukira gwe wabaddewo nze nabaddewo wali kati era bayirewe kati olaba pulezidenti awo waali emabega wa kamera wabadde nabaddeawo wadde kwa mirimu gya BBS wadde ku bya NRM nade ngenze nga muwagizi we NRM lukulwe kakati nno munnange ebyo byebadde sayidi zeeyo so olukuŋŋaana luggwa abantu nga mama Nagirinya alese obubaka ki obubaka obadde bwebaza pulezidenti wajjukira bambi omubaka Seggirinya gavumenti lwakuba simanyi yazze watuufu gavumenti kati ekyo yongeddeko kyaki gavumenti ne NRM tebaawukana sebo gavumenti ne NRM byawukanira ddala omanyi okwawula n'okukubisa wakati wa gavumenti ne NRM nabo kutawa naye nga byebyo era Nambi twagenza okuvaawo nga banna Kawempe bagamba ku Nambi kwe basibidde abaana bameka ba NUP abalokose 18 wow era kiteeka gwe gye wabadde mu people power temwabadde n'abantu kakati munnange nange nga ndipotinga from the red corner eyo gye twabakubidde mwatukubye bwogambye kyabadde kitande saa kakati munnange twabadde wano nga tubagaye bulungi nnyo okusinziira ku tweet y'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform onansonyiwa kino kya busiru so oziza ekifaananyi producer nziza ekifaananyi kya Nalokola eyo kola anyuma omuggo bane mwamanyira basabula busabuzi buli kimu mukuba mukafaananyi nga bakuba asaka lukawedde kakati nno munnange Nalokola n'abaana bamwagala twavudde banne bw'anaagenda kuba empya n'asoboka kuba n'abalina omulondako bajja kuba bakuze nga omulimu obwe 12 kakati munnaye twavudde wano nga Kyagulanyi agaye bagenda kubeera bwayise era okusinziira ku road map ziri meetings babeeramu ez electoral commission ziba zibalambika bulungi nnyo baleme kusisinkana ne bannaabwe jjukira balina emiruka 9 mu Kawempe ono bwakwata eno gwekkirira gwe yambuka gwedda mu bukiikakkono bwe batyo amateeka tegabakkiriza kusisinkana webale nnyo kakati munna era bo baali balina kumaliriza nga bagenzewa bwayise wadde wasembera ddala munnange bagenze okutuuka ebwayise bajja bazungatanira muli neggwanga ng'abazadde baabwe baalwana nga poliisi esazeeko ekisaawe kyonna era bwetyo ne bagamba bwe tutunatunamu we musigaza Komamboga ne bagamba ne Komamboga twamalayo temutusindika gye tudde abantu be message bagiwulira loud and what kiriya kakati lwaki mutuzeeyo already waliyo candidate alina okubeerayo not in the same place but closer ne babagamba mpoza nga mwagala kisingako tubagambye Komamboga ngende Komamboga kasana yo Kawempe North webale nnyo candidate wa Kawempe North kati mukkirire munaye bwati Kyagulanyi ng'agamba abantu be munange nakwawo ebintu byaba bakubye mbakubisiza mbatisiza bataata bamaama tukkirire Komamboga naye we baayise okutuuka paka Komamboga kibooko yawuumye tiyagasi yawuumye kasita bavubuka bajja kuba bulungi Nalokola bamukubye tiyagasi n'agamba sibatya naye nga amaziga gakulukuta mutima sibatya bino nno munaffe twasigalira bisinikiramu kakati munaaye abakulu abo bamaliriza ne batuuka ku kisaawe Komamboga ne bakuba olukuŋŋaana lwabwe olwasembyeyo naye poliisi mwabadde bakambwe nnyo ye bannaye kwayina baga nti mwabadde bakambwe kikyemutala kikyemutawulira eggulo omwami wange omusirikale namugambye banemukendeeze ku bukambwe teyawulidde kakati munnaye kyabadde kyattabbu nnyo oyo munnamawulire tiyagasitekwabuuseeko ono omusajja gwe yamenyesa okugulu yamenyesa okugulu kale ate waki bamuteeka wansi ate bamutwalirewa bateekeeyo ye bakabenga omubbi Mukama Katonda wano mwe basuula n'emirambo tumusayiga omuntu guunya naba okugulu ate ono bana mwiringusa abaana b'abakazi
kakati oyo munamawuli yetiya gasi yamususeeko libatwalanga n'ebiwala ttaka naye yateredde emmotoka obwedda emmotoka batomera ntomere eyaffe ya terefayina naye maani kuye emmotoka enaye mutakuba yaffe tubatuuzeeko mu miitingi naye batubateeke buteesi mu miitingi bannaye nno omunaku alabye tukyali wano kalate tugi bannaye we need justice batuweemu fe mutulirire emmotoka yaffe bannaye ne omwana omukazi webamirigusa bannaye simanyi bane mmwe nga bwe mubiraba era bwe byabadde simanyi nakyabbagamba naye finale nalokola yamaze okubanga yamaze n'atuuka ku kisaawe Komamboga era baakubye olukuŋŋaana gaggadde olukuŋŋaana lwabadde lw'amaanyi naye kyeka meseji y'obutambala kamyufu bagiwulidde ng'obumyufu butono by the way on the serious note SG Assistant Secretary General yakoze message gye ndowooza abavubuka bonna gye mulina owuliriza olunaku olw'enkya nga mugenda okulonda reediwo muteke reediwo muleke tetumanyi kigendere tetumanyi bigenda kubeerawo nkya na biruubiro byaba n'abeerawo olunaku olw'enkya naye ggwe kola ogugobeera Munnayuganda reedi muleke keera mumakya genda osimbe layini genda olonde naawe owa yero osobola okumuleka aba reedi muwulire nnyo nawe yero osobola okukola wano waliwo omwana n'ebyana owulira osobola okumuleka kakati mukeere kumakya mulonde nga tumaliriza olunaku olwalero electoral commission egenda kuba emiitinga bakandidates bonna abali mu kalulu kano ebeeko engeri gye balambika enkya ebintu ebinaaba bitambula so akalulu ka lunaku lwankya naye ng'okusinziira ku kiri ku ground abantu amaanyi bagalaba era